meka bannange abantu baffe mwenna nebaza Katonda anyambye okulwanisa omutemo kankaka eyabadde azze okumalawo obulamu bwa taata wange ng'ayagala kumutta mu ddwaliro. Era Katonda mulungi nti kankaka eyatta Jakana Nadduli, mujjukire Jakana Nadduli, kankaka yeyamutta. Era omugenzi Jakana Nadduli nga tannafa yatuwoonera ku kisajja kino kikankaka. Kyokka sitakiraba ewali omulwadde nga kijja nga kitandika okuliyetinga confusion nga kijja nga kimuwa obutwa ng'oyo afa nga kikola amawulire nga kifuna ssente. Naye kankaka ku luno wasanga nkumanyi era wasanga tulaba. Okitegeera tojja leero ono kumutta na kumulyamu ssente. Obusungu bwonninako obw'okulemesa missioni yo ekisooka tamala emirundi 6 atawo. Era ffe tukuyitangako omujjanjabe. Ekyobulaba kati ekikuluma kubanga missioni nagiguddemu bwoto bwe watunda YouTube yaffe n'okwatagana n'abantu abazibwa ennyo kankaka. Kaakati mwami Tamale wabadde oyagala kumuwa butwa n'ekikulemesa nga bwe watta Jakana wasooka kumusemberera n'omufuula mukwano gwo bwe wamala omwana w'abandi n'omujja mu bulamu bw'ensi eno. Jakana Nadduli omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa era yagenda okufa nga kankaka abantu bamaze okutegeera nti oli musajja mutemu ate oli musajja mubi. Kankaka bookolera tubamanyi era nze mbamanyi. Era olwazze mu ddwaliro n'oyagala omujje ku byuma nze nga nkulaba kankaka. So kankaka beera bulungi ojja kutta balala mutemu gwe.